Onda muggulu ku basajja bonna abaddipi abawaana Kyagulanyi tekuli amwagala. Yokati bamwagala. Ndayira agakatonda bakozesa maanyi ge. Mukata Kyagulanyi n'amala afa. Sawa zino baga nti Kyagulanyi afudde radio n'ebika. Bamwanga Kivumbi basooka okusanyuka. Teri muntu ayinza kuba musanyufu nga Kyagulanyi kati. Mwanga Kivumbi ne wamuwanga bwe ngate avunamira omwana. Gemala mpoga gayina. Wamulaba yatuka n'omukwata mu mukono. Mpuga nagano okola ki okugumalayo naye bannayuganda tulina obuzibu tetuyiga tukyamuka musi ate bamuwanga Kivumbi ekibabazza mu opposition emyaka 2 bamanyi nti bannayuganda bangu bakufuulinga walimbira danda kuno omwaka ogusente tugeja era bakola budget bagamba nga ibule emyezi 6-8 tujja kudda ku ground Katonda nga ndi ku radio ya Busoga saawa zino bemupi baziika nnyo tebava bemupi baziika nnyo bemupi bagenda nnyo mu byalo bemupi bewoomya nnyo mwaba na Uganda bwe baloga temusobola kubuza bemupi bano mubaddenga wa mukana mugulu bana Uganda mwabeetere ennaku eno okubonaabona emupi omuwadde emyaka 5 akomyewo ebula emyezi 8 kudda muki mu bantu yefudda aziika yefudda agenda okugikuga bana Uganda futulika eddongo emupi ageze mu parliament emyaka emeka kubanga kwezi between me and you emupi ayagala okuyamba abantu bogenda mu parliament ofuna 1.5 billion emyaka emeka 5 emupi tugambe wateka mwaka milioni bimeka nga 5 kwata milioni 5 ozize jiwazikola ki jiwazijja ate bogenda mu parliament ofuna diru endala mpitirivu nnyo katinga buno gamba nti 1.5 nga njagala eggwanga lyange nge constituency kaba kantu katono tekawo project ezirabirwako obagaji ne emyaka egisooka 5 ngenda kufiirwa sente kubanga abantu era bakomyawo abantu bakola ki bakomyawo nekati BMP mwanga Kivumbi kati afunye obuwumbi 10 billion mu parliament tradeko diru zafuna mu paka kwabo yakweka ripoti ya Anita Amongi nalunda kasolo bamu obuwumbi nga 5 baba mu sente mpiti abasijja babbi mpuga mubbi mwanga Kivumbi mubbi eyasika ne yasika yomu lwaki njogera bino akomerera banne ate nga naye mubbi munnaabwe kwezi bayagala kukwata mukazi wo mu bwenzi ye katika soko jeke simu nagamba nagana ngo okogera nga njogere simu va ku simu bobanga yagala kwata bolaba ngo omukazi mwampuliza ku radio mukazi wo bwakwaniriza nnyo nga musanyufu bwakusaba ngo ku checking esimu yoga yefula anti ali holi bwagamba nga ati baby nze siri mwenzi sagala kwenda sosobola na kwenda ko oyo mukazi mugobere omwenzi nebo sanga omukazi ali free kati nkolaga abantu abatufu mweni yupi Lewis mutufu Rubongo ya wafe wale budenga Lewis avumani ne ati sisika kitaye kakati Jowero Senyonyi ngoje kama ne Jowero Senyonyi atayinza okuba mutufu Jowero Senyonyi webera kukosase twala ba Uganda airline yakuba airline mwanga ne kati yagezaako mwanga Kivumbi kupaka parliament accounts committee accounting dani kakati namanya nti nzo okubika obuwerere bwange okubika obubi bwange nina kunyukira mu bannange bwembanda kanti bo babinyo ate kyengamba ne Uganda ranchi damu towesiganga omuntu eyefuula omulungi oyawomerera buli dakika abasajja bana ate nekiraka nkiddemu mukitegere bulungi omuntu yenna ng'agambe yagulumingibwa Democratic Party kitegeeza bukodo bulimba bunafuusi bubbi kyava ku Semwogerere yakitandika kyogamba mukama amuwummuze mirembe Semwogerere Museveni yali wakusatu namugamba tugende mu nsalamu agenda ojja kuvaayo nsange ekibiina kyange tekiyiwa musange ekiyiwa ne kikola ki tekiyiwa musange Museveni namugamba ensi egula mirambo Semwogerere namugamba ng'owaakoze eki Museveni agenda n'alwana emyaka 5 naye ng'ate Semwogerere yatundanga Museveni mawanga g'ebweru ng'amaze okuwangula otegedde bulungi olaba kyekugamba yatundanga Museveni ng'amaze okukola ki okuwangula naye Semwogerere singa yali ayagala entebe n'agenda mu nsiko mukata mugulu DP Semwogerere yandibadde president Museveni yali muwadde entebe Museveni yandikabye omusajja asaana entebe nkulaga ekikolimo kye tulina Abaganda naye Semwogerere yadanga mukola press conference okuva ku makya paka kino nobody nataka sente yali anga kobote nga yabili ku opposition nga mu mativu nga ate kati gambuwira nakino kanti babuli Abasoga Obote ye godfather wa Museveni mu byobufuzi ensobi zonna Obote ziyakozesa Abaganda Museveni azikozeseza Abaganda tuzize Obote alinge yeeterawo opposition ya Semwogerere ne Museveni alinge yeeterawo opposition eno
Kyagulanyi bami musajja otayinza okuba ye mutuufu naye nga bamuvuga bakolera Museveni bamukozesa tamanyi ne Kyagulanyi bamukozesa takola ki tamanyi nti bw'oweesa empereza abasajja abo abagezi bakuvuga tokola ki tutegeera byogendako kubanga ekyakozesa Mwanga Kivumbi statement ez'ekisiru mu ngabula emyezi 8 talina office ne Butambala yennyini teri office ya Nopo teri office ninagende Butambala teri office ya Nopo tanakola mobilization tebanakola na timu ekuma kalulu tebanamanya ngeri kabanga ali bagenda kujja wano bakabe ku radio batubbi batukwatidde waka basibye abaana bawambye abaana byafuka luyimba simpase ombe babaloza bana Uganda bajja kubasaasiranga kimati bana Uganda kati kankubuli na kino okwezo tegere kyandi bana Uganda bakoye ebigambo katubagala bikuba puliza omanyi bana Uganda bagenda kocha ku muntu batuse kweyole bakoye naku bakoye ebigambo muna Uganda tulina kyo mubanja bawagidde balonze muna Uganda wadde buli muntu akalulu yakawase mogerere n'awangula n'akawa Besigye n'awangula n'akawa Kyagulanyi n'awangula n'akawa Sebagala n'awangula muna Uganda tulina kyo mubanja omuntu wa wansi tulina kyo yakoze ogugwe naye bano abazanya finishing bano bebali ko question mark kubanga kutawo webugerere ne Kabaka kyekyagana Besigye okola finishing emengaawo kali kaweddemu ko kati kulaga opposition ya Uganda kyekyagana Besigye okola finishing Besigye teyalabika ko wadde akatono kati nze ndowooza eki bajjo waabwe gezi kali weteke mu ngato zaabwe munna Uganda tugenda mu campaign bagenda kusiba abaana b'abantu bagenda naye nga banna Uganda bali ku kituufu ne bakulemberwa bafere banna Uganda ba opposition nnyo okusinga abakulira opposition kugambye omuntu avuga boda omuntu asindika ekigaali omuntu atunda chapati obwana weyiga ngali kuna mutuufu 100% yamanyi Museveni agenda naye nga Mwanga Kivumbi agamba sagala Museveni aveeko yapa business sente we kali awo naye nga jukira balina omukisa nti banna Uganda bagenda bakotaka kati babakubira endulu kubanga ekizibu ky'opposition eno ndulu yo kugenda okwataka baga mbasabudde baga vibe ogirabye bakolera comments bakolera likes bakolera kabampani tebanafuna bulumi bajjo bwakolaki bwalina tebana manya nti nalufenya wana bakade tebalina ne bechoda ki kakati zine ndulu ekisajja kyagenda okufuga Burkina Faso tuchawule mukata kyataddewo free education kyazimbidde abana kwa mu myaka 3 mukatuna mugulu Museveni kakubira gwatana kya wa Museveni opposition Museveni ebintu byakoleddeyo mwana bya Burkina Faso byakoze mu myaka 3 Museveni ne myaka 4 bimulemye okukola emyaka 4 bimulemye okukola Museveni okuteleza ko Uganda esobola kufaana Burkina Faso ino mongere emyaka emirala 7 tekisoboka ati ola myaka 4 aganyina okusima bowa horo gye bamuzaala Gola oluguudo luve kakola okutoka ejjinja bijja byerere kati ku mulembe gwa Amini yakwatanga nsulu najja scholarship bwayika contractor mukuba masasi awo nyini mukatuna mukulu president Museveni bwava ku ntebe kikyalekedde abantu ne Museveni yamsowa master of politics yagamba Mwanga Kivumbi oluwagenda ozanyira omupiira wefulo waabwe kubanga Museveni yakozesa amagezi g'obotoboto yakozesa babbeni kiwanuko ku disorganizing Uganda owekitiibwa Nsibirwa ba Kisingiri omusajja yamugwe yatunda ne Federo bamuyitandule bamuyitani oli yatunda Federo beso eri mulondo wa Federo nenga Abaganda bali mu kubangalo bobi kwa kubingalo beso eri waffe bibi kubanga ebiganda batuloga naye ali ngoleko nti abasoga bagezi va kusimu kwezi nkubulyeko nti abasoga bagezi mukatunda mugulu abasoga bawa Kyagulanyi akalo nti balonda BMP tebabawo era njagala omusoga yabaddamu kikwatamu akulembere gwanga njagala omusoga yababa president omusoga tujja mulimbalimbe yo mu Kyagulanyi alagidde omusoga alonda busobozi ero wava MP omumanje likyabo sako mbuli abali ekuna mbula byekugamba oli mu byakatembo nkugamba musoga kikwata mu president na Diop yali vice president wa Uganda yali musajja mugezi ene busoga tusoba kusindikira Abaganda bangu omusoga tayagala senta gamba be muna be ubugwavu bumutane bumu musoga alonda busobozi kwezi bojana wesimbe busoga ngo lwakwana bambi bebalaba mu busobozi tebabayiwa kati jinja sira bawo kibakoze ahatena abesimbe bonna bwe batyo neka niye musoga yakulaza akabonero ndinze Kyagulanyi president wange tonyumiza BMP Kyagulanyi bwana jana awana bajjo sijja mu akalulu omanywa ki Museveni tayagala basoga abayita bamputu kubanga amagezi g'abasoga amanzi Museveni gayite mputu kati yayina okuteekawo olukwa abalumi obwavu
yalina otekawo ekigamba abavumenti bategerako myaka Museveni mugezi yabavuma nti bategerako omanyi lwaki yabagambanga okukola ebintu ebinyigiriza bannansi ne bagaana kade agoyo wabeeredde sipiika nga teri Musoga atalina mulimu tozanyisanga abasoga nadyope batukolera constitution y'eggwanga Omusoga talinga Muganda ze Mukasa ndi Muganda nenzika Katonda yanfula mu kyoli bamusoga zene bintu byensinga okufuka nga Katonda akola by'okufula Omuganda neda ekifuga Abaganda bunnanfuusi nkwe olanga bwenjogera amazima bigenda kubeera ku TikTok kwasama ebiganda tebisengejja ebiganda ateze bwonvuma obonyongera maanyi ateze njagala nnyo ate nvuma kimu ku kimu nze nsobola okuvuma okuva ku top paka ku wansi kuba bonna manyi data waka manyi bibloga kyebirowooza manyi buli kimu kanange nze ninga Museveni nze nkyatya ebivumo bajjo nze nakitiisatiisa kwezi bwonvuma ate kyebanjagala nze bankubamu n'obugologosi bw'embizzi olina nga nti nasiyaga empologoma nga ate nseka busesi kubanga okuvuma kitegeeza ndi w'amaanyi ate bw'otonvuma nnyiiga kati mbadde nkugamba nti abasoga bano balimu ekyama mu Katonda mu ggulu kubanga balina omubaka wa Nuupu omu kitegeeza gali gonna gali malebe makadu ge basola omanye ekyo kitegeeza nti twetegeera muwanga kivumbi siggo tubulira naye ebiganda bigenda kibayita bandi wagoni bajja ayogedde kyokka n'okiseso kimanyi byalonda game teri bazeeyo BMP byakola ensobi era biganda bikyategisa game pigegamu kati ngoganda Abaganda bategeera ekikolimo kya Ssekabaka tekitulondole kyamuwangangusa n'afiira Bungereza Kardinali Musubuga bayina tulika ekikolimo Abaganda naganti no mmotoka yange mugifumisa emipiira naye kati tuli ku kikolimo kye tusasulira ekikolimo kuba kati muwanga kivumbi yandibadde atagatta yandibadde bireeta na mawulire yandibadde gamba Nuupu mu Buganda yonna ne Busoga erina okubamu ne woofiisi tulina okukola force egenda okuwa Museveni akazibu ali mu kagabo ng'olabawo struggle kati tuli mwezi gwa kumeka kati 2026 nga 2 wajja kubawo omuntu gwe basinga ovuma mu Uganda nga bani abamuvuma Uganda bia nga January awedde wajja kubawo omuntu asinga ovuma ku internet nakano kateme wajja kuba bagenda kuvuma opposition okuva ennaku z'omwezi nga 3 nga kwanga tebaganya okola strategy naye ate esobola okudda engulu Kyagulanyi azuukuka agatte banne mpuliriza Kyagulanyi azuukuka bwolaba Museveni byatambula ali mu kubalaga nti agenda kuwangula Museveni atambula mu PDM kubba bululu kwa Museveni mubbi wa bululu yatandika dde omwaka tuli mu ntalo tuli mu mpuuga naye omusajja ali mu PDM kyokka PDM gyatambula alambula embizi nnya Museveni alambula enkota y'ettooka emu naye akolaga bannyandirizanga gwokimanyi nti Abanyankole tasobola kutwala bipale Bunyankole Abanyankole bali organized ewaabwe olaba nti Abanyankole bali kimu omanyi lwaki Museveni atufuga kuba eggwanga eriri kimu genda wanikozera ennyindo yo y'Abalundi genda osabe office n'Omunyankola kola bwe genda osabe office mpuliriza nange iyo genda osabe office genda osabe omulimu kati n'Omunyankola musaba Munyankola atawagaliza naye Omuganda ayaga kulaba nga Kyagulanyi agudde Omuganda asanyuka nnyo nga bajja afunye ekizibu Bakyagulanyi naye ate Omunyankola anyiiga nnyo nga munna afunye ekizibu kati muwanga Mpuuga yasuula Kyagulanyi muwanga Kivumbi yasuula Mpuuga bonna baki ne bataswala n'ekikwa kyaffe kikolimire kiki mbulira kwezi ebyaffe byayononeka tuli bakolomire oba tufe tuggweyo nze kwezi nkomye ku Kyagulanyi siriddamu kuwagira Muganda yonna ennaku z'omwezi nga 3 January kuba Bannayuganda balina kiri bagamba bajja campaign zituuse bagenda muggula kansigale mu struggle bagenda muggula kansigale mu struggle bonna bagindekemu bakole amanyanga gaabwe nze kanjogerera abanaku kanyambe yambe ku banaku naye ng'ennaku z'omwezi 3 bw'atali ba Mulugwala bw'atali ba Mukyoli bw'atali ba Musoga siringira struggle ebyo bijja kuba ati sindikola eyange nebo ndi baba nabagabuliza babiri nenda mpuliriza Abaganda bonna batumenye emitima okuva ku jjajja Ssemwogerere bakola de same mistake kati wesigotya Muwanga Kivumbi yatandika awagira Ssemwogerere najja n'awagira Ssebaggala najja n'awagira Besigye bwe yalinga ago yadduka Wambabazi go forward Muwanga Kivumbi balekawo Besigye sirike naawe wulira kikunjogera ujulira Muwanga Kivumbi yalekawo Besigye munne yadduka Wambabazi Mbabazi bwagwaze wa Kyagulanyi bwanaagwa nga ajja wa kwezi bazunga buzunzi baba nonya masanyalaze kakati wango omusajja gwe bayita Ssemujju ekitiibwa yita Kyamuka owanga lukwaga ekitiibwa
yagamba ngwa ne Besigye ati ye muntu alina loyalty bana Uganda balaba kati mukama asonyiwe ompulira Kyagulanyi n'amalafu n'ekizibu bana amalafu muwanga Kivumbi baze n'amazina kwagala bomwana wa geta alinga bajje yatutegera abonna bonna kugambya bali ku Kyagulanyi bamusabira na bayinenge munda akali omanya ati kantu yafuna Kyagulanyi president singa yafadda akusiga bamutadda amukumira Katonda yamanye ensonga ati yafuna Kyagulanyi president kubanga abamwetolodde ati naitabuuka nze ekizibu kyange Kyagulanyi ayagala nnyo endulu ne Kabampani tasengejja nti onanjagala ntakola ki aba abasajja Kyagulanyi abagenda ku ntebe singa bamuwadde obutwa omusajja yabadde akubye president Traore amasasi yabadde bodyguard we baadde bamusse wa Burkina Faso ne munne yabadde amuwadde obutwa kano guard yabadde n'omusajja akutte ekikopo kya caayi bwati nekikankala nekiyiika nti omulabe we naye nakubeera abamwanga Kivumbi balabe ba Kyagulanyi that's why bamukozesa ensobi kuba ne speech bagimuwandiikira baagala atomere bebamugamba vuma ab'entale mu busiru bebamugamba wana abaana bakola effujjo eyo strategy Museveni yagipanga Museveni kola senaga ati nupu nja kugimalawo 2026 yali akitegeeza Museveni alina abachwezi aine mandwa agana amayembege kati yagamba 2026 twajja kugirabawo opposition etali yakulwanira before girabawo olaba opposition egenda okugamba nti tugenze kulomba wa Kiseka olaba opposition ogamba tugenda kwekalakaso okuva kwanja mpaka kiro bati babaga tugenda bagamba Museveni yatuguza atutisa kyokati byagala Museveni mwagala kutisa bana baffe mwagala kutisa bana bagamba kati bikolera kati balina code kwezi boli manyira code zino genda kuwangula ensi balina code nto yawagira Museveni oyo kati bamanyi nti bakugula mmeka ye kwezi soko sirikava mama ebyo nawe bamanyi nti bojja noyogera amazima nto mukozi wa state ne bematiza bwe bati jukira Museveni nebo bango li mbega wa America Museveni alina omusajja gwe yabo semwayi nga mbega wa Kagame Museveni mugamba nti bajjo mbega atakusembeza nnyo kuba amanyi mbega alina ebyama ate mbega bamugoba mbega madega muleeta omukozese nazino katika nkome nekyo genda okunyiga nazino sente zebaza imbusimaiti wa azizizayo Kabampani tebazizanga yo musoko sirike mbera nze opposition sente ezo nzisikate nengena nenzikuba mu ebipande nenzikola mu office nokabira abanako kuba Museveni yakozanga sente z'oboto okujjako museko obote kubanga opposition yetaga sente si amalusu kana opposition ya amalusu inajeraga kwata sente ezo ve mu Kabampani ne press conference muwanga tufunyewo mukadde 5 tugende kasese tuzimbe office kutinga bavuka bagenda okumakalulu kuba betaga ki kati gogoba sente ngate oli muyekera omuyekera agoba sente hati bino byogera byaba magezi mu abasutu musobola bitegeera gwe kunganya obumbi Museveni yenyini go inokozesa okumusula kozesa system ya Museveni omusule sente ze kozesa sente ze zibbe gendo zwa bavubuka yiganga bekulakulanya bavubuka mwe bakwata mukalunga kitakota mukwatiyo bukadde atalo mugende kwanga omuntu enjera abanako tebajjako government Museveni okubalumya obwavu amayiti we mugagawala mugenda mujja mu ntebe naye kasitobero kakati bano opposition bagifula ya Kabampani banange bankubidde endulu elukaya bankubidde endulu ejinja nenga ekinyusi kya Museveni okuvako tekiriwo okusobola okugoba sente kwezi nga weetaga ebipande osobola okugoba kwezi nga weetaga drive osobola okugoba sente nga weetaga offices kakati manyi lwaki bakikola bazimba ebyobufuzi ebyobukya bamanyi nti boga nti Museveni simwagala Museveni mubi nga abantu bakubira engalo naye strategy tejjako Museveni tekyakola kati yaggwako ompulya strategy jjako Museveni alina muyingira mu system Museveni munyigiriza tukende kulevega bano obuyinza ng'Odinga ne Uhuru tosobola kuwangula government ng'ovuma buvumi kazindaalo kuteka wenkola ng'oyingira mu system ye ng'ogikyankalanya kati Besigye tulina kitumujjeko yajjawo omusolo gw'omutwe yalitabona kati opposition tugijjukirako ki kuwogananga nakwevuma achievement yaffe yakwevuma nakwewaana nti bajjo yasinga nze ndiko kati ngamba ti opposition bako impact jokolera omunako ono afunemu wa wansi ne kati bajjo tukole ki kyetulina okukola bannayuganda tuve mu Kabampani tukoye politician tukoye enduulu tulina okulembeza ebizibu ebituluma kizibu kya Uganda bwavu poverty yekisooka fenyi twekolemu ebibinja nga bannayuganda twetujja mu bwavu tososula mu kibiina nti ndi weeni ane ndi wa DP ndi wa NUP buno ne bwogende nalufenya mwena mubonaabona tukole tutya twegatte ti Museveni manyi bakyejawo cooperatives kubanga yamanya nti bibiina bya bwegasi Museveni tayagala bantu begatta kana kimanyi bamala begatta ate babloga ba NUP bavuma Kyagulanyi bamugamba yo Besigye munyapi so bo basana n'omusango ku internet oyo si waffe ono waffe kyovanze nabigamba siri wamwe mulinga embwa biringa ebikusasula omusaala embwa oyo si waffe oyo munyampi wabali ndigamba ndi weeri
ate bigenda konkola muina kwegatta Museveni amaanyi agali mu kwegatta agatya yeso yata East Mengo neta zimasaka union twainanga soda stop sina Museveni yamuja wamala nazita Museveni yamanya ndi Sulaiman Kigundu agenda kuola abaganda bakola alliance banzijeko namusu kalina kusaba kutegera kabadika Museveni kali mu unity na kukabe ngatandika pula bomwega tabesi je twala lukungirijo ina amani akenaleta guru bamuli atileta mbale twagala okukola alliance ya muntu ki kwanga bana kutula kubanga batu lachagulanya abera president lukwago no mulekera Kampala samujino mulekera kira gwe kwezi tukusindise embalajo ina amani mbwate kamageno lete embalala ani omulala wanejinja wali wani wana tetulirawo no waba weni ali ani ono basaliwa gero lete bujiri ne Museveni lwaki Museveni yamanya ate opposition ne malega tatasuka kitufu Museveni amanyi ke gonna gali mu divide and rule. That's why gonna kusanga Museveni nakuzo mwezi nga 3 zenkugambi nga okulonda kuwe oja kusanga nti ababloga banopo bona bagenda kudikitinga mweni yale bayingire na banayo kakuyigiza banayo gana tabagala muntu ataina kiddako bakuwa 220 tewali kikoze 220 bigani baja kufuna yombra waja kujja akasija nga kasindika kigali kabagaye mu ndaba bali abafere bona babalimbye nze manye naku ya mamungo gabagoberera akakigali ngolubo wanako kubanga bigambo tubyogedde biwedde kimanye kati naku zinabo jano one opposition tebikyakola gojanti kweza abantu bakoye bigambo tebakyayagala okimanyi guno gwe mulundi Museveni ate gwasinza okufuna momentum tatuwadde Museveni headache obude tumaze twevuma bajjo munyampi mpuga munyampi banika munyampi tonziriza kugundi tokola nesinga twaina omuntu headi waffe nga unifying factor kuba mukulembeze tawala na kwezi kiringazo inabiri akenda mweneza toina kumpala no inate kunsikiriza bana bagoba bugobi sembe leto li waffe gabakola kakundi kawe ka business kawe toka yingira nga tokuliziganye nabo ojakata ne bana Uganda no balaba kwezi bino mbyogedde ku busoga onzijukiranga kambo mu birero kambo mu birero obuntu buno buzanye ngenaku zo mwezi January nga akolukawe munsi muno bali nkola mu ekibumbe mpozi kya command opposition ekyuza strong neka tugenda kwegatta tugenda kumalayo Uganda yonna nawe watali ati ne strong eve mawulire Museveni yamala kwogera nnyo genda mu nsiko omuyeka tajja mu kuva mulaga ndi muliriza omuyeka tajja na gama ati ndi muyekero muyeka omulaba bali kubikolwa tosobola kwerangira nti ndi muki ndi muyekero omuyekere kati kangambe na kino kimanti waliwo omuntu agenda okujja ko Museveni nga tamumanyi kituufu ngaiza n'okuba yamukuuma tulawule tiyamala kwogera nti ngenda kujja ko president wa Burkina Faso yawamba buwambi bino ebitu by'okwogera nnyo bitwaliriza Museveni mugoba kati bino byenjogedde Museveni abitegedde intelligence ebitegedde kati basazedde amagezi buli ojja ku radio noyogera oba wa Museveni pulaani ekindeta wano okwogera nga nze budget alina kifuuti ati sigenda lufenya batekayo kapu kati tumanyi tuli mu mbeera nti twogerayogerako ne batwayo kapana katulivadde mu mbeera y'okwogerayogerako naffe tukwate ekintu tulivadde kati nze njogera ne kakati mukatuna mu kutokolanga pulaani n'ogiraga Museveni yali agenda mu nsiko teyasoka gamba otafiire teyasoka gamba muntu ne Salemu Sale tamanyi Museveni kyaddako Museveni ogenda mu nsiko yasanga Salemu Sale ku road block ewa ekireka namugamba tulumbe bamala kuwamba Museveni Sale n'amanya katugenze mu nsiko Sale Museveni yatwala abantu mu nsiko tamanyi bagenda mu nsiko yabalimba yamala basa za Museveni nabo akatudde bayekera teyerangira ko mu government yobotetedde muyekera yamala kutuuka Busega kasa yasala Busega n'ayolekera n'agamba kati tuli bayekera tugenda luwe tali muyekera irangira nti muyekera tali muyekera ateeka pulaani za mu public tali muyekera ateeka strategy za mu public oyaba mu katemba kulimba manyi bana Uganda bagwamu esubi bagala omuntu abawe esubi eritaliyo mweyagala bakwagala ekwezi bino byenjogera bangi tebabyagala mweyagala bakwagala jango bagabe Museveni avaako ejja ku City Square bajjo waffe naye gwe jango bagabe nti bannange muwunya akamwa ogubiza ogwo gwagukolera Museveni gunyampi nenga mukatona mugulu emyaka anamu abatayiga kwakati bana Uganda bandibadde babola bemupi abatabakoledde bandigambe nga kyagwe tutuwa kisirani kyabbajo kyatutama kina gye kikoze nabakuba bukubindu bategerere kyokane ennaku okulonda ogenda kugwa ate ennaku eddemu ebalume bage singa twalabuka kati abemunani kabajjayo muyingo basiba bakaba ku TV muyingo yatuwanga basale abigula kabina ate sekiroleko weni arebo kati bamala kukola nsobi nefe abantu abatayiga nga bannayuganda tugamba naye kwezi ono nali mwomulamu asobola otuyamba naye boka sitabayagira nti kati analagira nabeta ne baliyeko analagira eno
Kale Kadaga. Bagamba Kadaga agambe, mama Kadaga agambe. Bone bagali kate Kadaga interest ze ki. Bonga matu wagira kwezi buuza interest ya bajjo ki. Dala yagala ave mu nako. Okimanyi Kenya n'omwana omuto w'emyaka 18 amanyi omubaka akola obulungi n'atakola bulungi. Muba bitegeera. Bannayuganda okimanyi tebaagala kusoma. Bategera babera ku TikTok kulaba beeyambula na beevuma. Awo baagala wonya. Kati bannayuganda kati bannayagala kugoberera nsi yaabwe etambula bakyali mu nnaku emyaka amalana. Kati okimanyi Museveni yawangula dda 2026 abala 2030. Okimanyi Museveni asanyuka nnyo nga Kivumbi avuma Mpuuga. Eyo strategy ya Museveni kufuga. Okimanyi Kivumbi bw'avuma Mpuuga baganda be baswala. Okimanyi fe abaganda tusobola kugenda mu dressing room ne tumala bizibu byaffe. Tubyanika bwanisi. Otegera kyakugamba. Kati Kivumbi Mpuuga bonna be bamu. Jasino lidiba lyeyubudde gudo musota gweyubudde gwefudde nti guzze buto nenga ate Kivumbi mubi nnyo okusinga n'Empuuga. Kivumbi mubi nnyo. Kivumbi azimbye amahoteli akutte sente za paaka akwese sente za Kivumbi n'anita amongi tobaawula. Batambulira wa. Kati obadde okimanyi nti bagonzamu ennaku zino bakolagana ne basipiika. Baba wa budget bulungi. That is banenzo opposition nsonyi wansonyi. Lwasagala kubuusa bantu. Njagala tugende mu maaso bimwe tebabyogera. Negwe njagala omanye nti Kivumbi n'anita baliwe bati. Kati ate kiyinza okuba nga kiruma Kivumbi nti Anita ayagala nnyo Mpuuga. Kati ali mu kuba Mpuuga yagende Wanita. Akwate namba 1 Wanita. Bina Uganda birowooza mu Kivumbi ali saidi yaabyo. Ne kati Uganda nerikyuka kwezi. Sikati sikumulembe gwaffe. Era kyennomye nnyo. Kakati kwezi kulokusatu tega. Nafunidde abanaku ssente nonga nagaba $5,000,000. Njagala labe simu emitwalo ena nga bonna babona. Kyogamba waliyo omuntu omugagga ayinza okuba abantu emitwalo 3 nga bakuba ku TV bafune emitwalo 10. Bwe tekikolaga nti abantu banaku nnyo. N'otogamba nti kaneme kuzanyira mu nnaku y'abantu bano. Nambozi ndaba maama wange Nambozi gwe njagala. Kamuleke. Kandeke Nambozi. Kamuleke. Wala abantu bensaasira. Nambozi yakabiri mingi. Nambozi tanavuma ku bantu. Oli yabavumye nabo. Yavumyani. Nze kwezi omuntu gwe saagala ompuliza bulungi. Kwezi twatogera nawe. Olunaku lw'oli kola ebyekyenja kujambiga abantu ku radio. Kuba Kivumbi muyayi. Kivumbi muyayi. First class. Atulidde report mu parliament nga 15 nga tazanjulanga. Nchogera with authoritatively ne bino nga muyina. Era butambala ekizibu kyalina guno omwaka Kivumbi. Professor Gwa. Era bana Uganda mwe Kivumbi wabanga yagenda otegeera struggle. Luli mwafuna obululume kama mwafuna abaka bameka. Atano musango. Ngera kufuna 25 nga Kivumbi ya 25. Ate nkyogedde ate tetugenda kulonda. Tukiteeka kuliko tusaba akantu ako Kivumbi wabanga yategeera struggle. Agenda kusooka atunde bakabane wa Museveni amweka 25. Ski. Ngwabe Kyagulanyi this time nade manyazi ne strategy ngagenda kwesiga balyorist. Omanyi waliwo abaana babadde mu struggle from day 1 ne kati bino bibukidde struggle ate bagana ba makadi. Waliwo abaana mu Katonda nga balina omutima gwa struggle. Bambi. Olwoko abantu balina amanya ne debozi kati bagenda ku overcoming abaana. Nga umalumagala. Abaana nga babadde mu struggle babasibye babonye naye olwokuba nti mbadde ku TV ndi muyimbi bamu omwana omunaku kadi amanye ennaku y'abantu. Serunkuuma John Bosco. Enansana. Kakati bagenda kwa bana abawugana. Ati struggle y'abafere. Sinze sibampa na struggle one. Naye waliwo abasajja abayasi n'okugiva mu Museveni okuva kuba Kivumbi balina soka kuva mu struggle. Bagende bagivire. Abaganda abaddipi baliva mu struggle Museveni alivaako. Nkidamu buli muntu amaze mu parliament emyaka 2 kobe mukwano gwange olina soka kuva mu parliament Museveni okuvaako naye mukyala badde same faces mu parliament bana Uganda mugende mu mbona ebone bafuna ndo busekese mu Katonda mu ggulu bana abantu amaze emyaka 2 mu parliament mumpulya bulungi bwe munabalanga ko mu parliament kuna Museveni katato ekigenda okudda ko kimanyi kankubule strategy bakoledde mu house kankiwandiike wano. President Museveni yakola high command command eri. Nagamba wetuwangula akalu kabira 26 parliament yegenda okuleta muhozi nga president. Ba Kivumbi parliament gye balwana badde. Bana Uganda bagenda baga n'okulonda parliament yegenda okulangira muhozi nti ye president. Ngera Museveni yakawangula ennaku z'omwezi nga 12 January. Bino nombyogera ate munda bango omulalu. Nze ngenda kufoora bakanula. Kanjogere. Tebagera byama bya government. Ng'ennaku z'omwezi 14 February omwaka ogujja parliament yegenda otandika okulonda president.
Lwaki akikola nti Museveni akadi agenda kuva mu ntebe ateeka kani parliament Museveni jukira agenda ku making sure ntazayo kuluna abaka lukaaga kiriza gana kwezi Museveni nga tasazeewo togenda mu parliament kituufu. That's why njagade no mwana w'ejjinja nti teri kulangira mbaka ba parliament nga tebalangiridde president Kyagulanyi eyo strategy ateekola kubanga bino bigenda kuba busy ne mukuuma ababaka ba parliament bebeera busy bakuuma kalabwe tebakuuma ka Kyagulanyi kakati Museveni yagambye nti parliament yegenda kubanga ajja kuba ina numbers bagenda kuyisa etteeka nti parliament yeneolonda bannayuganda bagenda bajjako eddembe ly'okulonda kyokka tusinze mikono tuli mu kuba ndulu Kivumbi waffe Mpuuga Bwanika ne tulikula diba kwezi batuloga nkwata ku masimu nedda tuli baloge soko ddemu ekibuuzo va ku masimu batuloga bwekyo tukiraba tulikikolimo tugende wa pastor kyatujjeko ekikolimo tulina kwewongera semwayi bagikyusa kati bagiyita defense intelligence service yegenda okukola mu kalulu kano tewakyali bandigambawo information oba muni ku geti munkwate indako bankwate newe mbajogera mazima teba bagiyita defense intelligence service bajje chief military intelligence zibampita yokolayo statement nkuziza bwacha ngizo bayi bizibyenda na government bampita nagane Santos banga mu ndimu yekera gwe bajjo nimbagamba mu jirugende wange mu baba mu ine mundu nibagane bachecking atebena basanga yo condom semwa ineseka semwa ineseka kakati bagiyita defense intelligence service omulimu gwa lwaki bagikyusegenda mu kalulu ng'oli ku Mpuuga Museveni akyusa bitongole ate mu mubisa oli Kagabo etteeka libagenda osookerako ti Museveni parliament erondenga puki kati ze tali kintu ngenda kuwanganka mu Uganda muhozi wali ba president kankyogere nampola kyogamba nti byagenda sisobola kati awo mbambukala bulungi nze sisobola muhozi bw'abaawo tasobola manya agenda kukwata ababbi tasobola kubakwata agenda kutusirisa ffenna batunyiga amagundi ati Uganda iranga wawe kati kankule na kino kwezi Museveni n'amanadda mu ntebe omuntu awangangu saasinga ate gomando akinkuba opposition eterere Museveni agenda tuvugisa omukono agenda tegera tebina Uganda tuli bisiru adi kubetere gomando akisagala Kyagulanyi agwe yakanga mu musajja nati atyamu niwa kwa bagulwa kola ebyekisiru mpulira obusungu oyo Kyagulanyi omugaso gwatuyambye ejjogo lya Museveni Museveni nabanga talina opposition ompulira aize n'okufuka mukamwa towakana muzeeyi atuuse ku level kati yaddamu n'anyirira yaddamu n'obulamu kati bamugambye agenda kuwangala emyaka emirala 2 kuba talina pressure era munnayuganda yenna asabira Kyagulanyi okugwa abasajja bano bajooga kyovula buno obusajja bwa DP mukama oba butta bujjewo bulokoke bulese Museveni mu ntebe ate ne budisorganizing n'opposition kati bonna bwewanyisa Kyagulanyi bwagala kudda mu parliament ebite bamalirize ebizimbe byabwe nga bannaku ne bannaku mwe musabe ssaala buli abazanyira ku mutwafe nange wemmanga nze bajjo nga mulaba njogeza nnogu bwe mbalina muntu yenna nkozesa mukama nzite nga nzire Kampala naye nabo baka abate nedda nkyogera because nkola byange bya mutima gwange ate ngenda kufa oli musiru ngenda kufa ate bwe mba nnimba nfe bwe mbanga byenjogera bya kabampane mukama nzite newulira njeka nkutaddewo condition 2 bano abantu bonna bakuumidde Museveni mu ntebe mukama abatti nanga nzite mba nnimba njagala nzite nakati njagala sasajja goli kanyampi ng'otya ngambi byenjogera bambyogeza mutima mubi mukama nzite mbanga mpuliriza nga tonakwata simu njagala mukama atte buli muntu azanya ne jjajja ekizibu kya Uganda ye Museveni kuba mugezi nnyo tulina ekizibu kyayita Museveni mu system okumala Museveni kitwetagisa emyaka 2 kyokka kyali disorganized kwezi Museveni n'amala kufuga 2026 kwezi lwatu olega akabumba mukatona mugolo ogenda kubonaabona kwezi ogenda kubonaabona eno ennaku njiranze bannayuganda mudde mukuba enduulu mudde mukabampaane ennaku entuufu ejja tema nti ennaku ebaluma ennaku ebaluma egenda kwekubisamu emirundi 3 ngolangiridde ennaku eyakasa mmeme oyo omusajja alina ejjogo ng'ali kaweweevu kubesi yateeka ngawo wokutuwa kati olaba nga mutiitiizi Museveni bamufugira Museveni okulima oluguudo alina kutya abantu kwekalamazi Museveni kyovula buli muntu yenna awalana Kyagulanyi musiru Museveni ombyogera kubanga njagala Kyagulanyi aterera ajjeko Museveni Kyagulanyi mutiitiizi anti naye kakati singa yalina abantu abatali batiitiizi Kyagulanyi nakwejjako bantu ba mafiya ba Museveni ate esi kyangu tabimanyi tamanyi tanayiga politics nga babbajjo oyo omwana Kyagulanyi abakola struggle ye
ompulira n'agireka mu bali nga bwe yatandika singa Museveni yavaako ne kati opapa n'essimu yagiteekamu abasuubuzi ebyo bikivumbi bisuubuzi sajja bafudde gomanya omuntu w'omutima omubi nga Mwanga Kivumbi bagambye nti Mwanga Kivumbi bw'anyiiga sidifosero zikende nze mwe abamanyi bimogere byakabampani naye bwa Kivumbi bafere be basa struggle. Hello Sebo boogere nnyo yogerako nnyo saagala okuba essimu ate osirike weesibye ku masimu leka twogere tuweereza bantu Sebo tuweereza bantu katambala kakadde bakaŋŋaanya. Hello n'omuto gunnuma Sebo igenda kwata omulala asobola okwogera naye kwezi njagala kwogera nka kuba ngenda bijja kuba bijjirako wa kwata abantu abali serious anti kwata abali serious. Hello Sebo esimu zo zabadde ki ate nze manyi munna nange nzirabira wa watumanyi kukwata simu ku myaka gino ne magasi banyi kukwata simu oyinza okuba nawe oli mufunga Kivumbi ongereze nnyo. Hello Sebo yogera neggwe gamba omuntu wakuba essimu ave ku leediyo bayigiriza omuntu wakuba essimu ave ku leediyo twabagamba ddannonnimi yogera tugende nze nkoya bawumba tuutu. Hello nkale Sebo genda mu maaso oteesi Sebo tukuwulira oba zinani yazikutte essimu bazaafudde zirabika zaafudde tezizaayo. Hello Sebo director mugo yatwagala essimu empya ne Lydia tetujja kolanga bintu bino TikTok kikuta watu kwateza TikTok abantu bangi. Hello nama buli kimu buli jana wabawo ekyuma ekifu studio mujjoche gwe otumanyi buli kimu kiba kifu banne bwe tujjana bwe mizinda lyadde gikola kata tesimu zafudde pesa tugende kati Sebo esimu zikulemye okukanika ozikanika tumunedda gye kataano. Hello ekale Sebo ekizibu nakusooka okwebazamu ab'ebajju ekizibu ky'abantu b'opposition kituufu kibadde kyokobye nekyo kyembi nze nabonanga ano nga buyisi waitawo abatokosho baleeta FDC baleeta owa NUP baleeta owa DP baleeta owa NRM NRM muhaji wa Lubinga ati amaye awuuba n'ekigere FDC atabukire wa NUP aliko mukalakata wagweze timwalina banaani timwataayo bantu mwemwesanga wakuba otimuganda bangi ekizibu kyaima kiri kirala ekibalabira okwegayita mukola ekyo kyomuteekwa okola biki kale no tulina olutalo eriganga wa muti obole yayingire n'okuyali wa FDC dawe eno meya baba Lulenzi wonawona buliwe baba kuyomba buliwe sobantu oli Musaga ate mpembaire enkusaba bajjo kubusoka ku ntulo yo FM iyo tulinani eri abatabulirize eno nga tibabitegeera kuyinde rediyo y'amaani ekuba wala wanti baire oba otambula bana buli wa otambule ni mu bateeso oyogera engano nga ng'oli kwogera gali mu Luganda ole bwakobera abateeso ebigambo byebyo byekoma ku busoga kyokobona busoga ni Buganda olwo bayima Pulezidenti Museveni akalulu ate ebyaba nga tiyalina mu kutegeera lwaki bamuyima akalulu yaigana pamukirodo enzira nti nzajjagala lwakugigabira sente webale kunjagala Sebo webale kunjagala nnyo Sebo musajja aleese bwino ennyini omutuufu abo betwagala gwe teesa buteesa naye tulinda nze. Hello teesa
Yogera. Ene bagita abakutiktok bagita busoga leyo radio ya Kyabazinga. Abakutiktok ababuza radio bagita busoga leyo radio kinana mu munana katonyeze mukaga bobanga oli busoga leyo radio ye wa Kyabazinga. Hello? Gwe yogera bwogezi neva lubira radio. Yes, sir. Kalisa tweyanziza. Tweyanze egenyo bwoba okubye yogera bwogezi. Hello? 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 Bwoba okubye yogera bwogezi todda mu byalo. Aha tukuwulira. Nkalisebo. Teesa. Abantu bana abakiri abasuubi n'omukulembeze wabwe era tuwonako omukwago mukulu badde njagala omalirize yongera esimu gozi kwata ate ogera n'ongoba sijja kusiibula ogera n'ongoba ng'oyagala simu zo alongoba kati ongoba ate weefuula amongoba bweweesesa kwata simu zo ozikutte oli musajja nale nimuli yawe alesesaawo wangise bugenda maaso nkali sebo sebo teesa musitago tebiramu bafere kenda uli omuwumba tuutuuyo struggle omanyi abafere abajjudde mu struggle akala ebintu Uganda bigenda okubonabona emyaka ya 8 taka tunabibonyabonya lwa nsonga kati omuntu ali mu struggle kyeka nti simufere Hello? Kale sebo naye gyebali kale taata webale kusiima yesebwa namutumba mutwagala nnyo mwebale kubaako kale sebo owulira batatategera mbu kivumbi enja nemuhozi bwajja nayiteka mugaga yoyo waffe ate tinjefunza bweyambala ekanzu najja emmengo kale sebo bale kubaako budumbuli kale sebo kwata abantu bo olina omululu gw'essimu njagala okutte njagala okutte oziri okutte oma muzikube nange muzinyiye hallo sajja omukulu ayagala essimu hallo ave ku radio nkale mukwano naawe gyebali isimu muyiwawo omubiri bambi mwababonaabona byo biri mu kulya ssente bibasobola bawa ku ssente embwezo kale kwezi programu yayo njagala ogiddemu ogirikodinge yonna yonna nga bweri enetekwa kubeera mwaka njagala ogiteeke mwaka ivu yenjogedde bitatuukira temudangamu kwogera nange pozi nga opposition ekyusiza ku bonna bajjudde mu struggle ebiyenje bijjudde mu struggle luli mwalonda embizzi ne mulonda ebiku tebina kyebibakoledde kati buli kiku kyekweka mu Kyagulanyi kuba Kyagulanyi alina amaanyi g'abantu kakati ekizibu kya Nuupu deselection
bagenda kuwa buli kiyenje kadi kubanga Kyagulanyi bw'omuwaana ennyo his excellency tosobya nga akuwa kadi na weakness ya Kyagulanyi bomga nti tosobya ng'akuwa ane Museveni bw'ali buli ekizibu ky'abakulembeze ba Africa baagala nnyo kabampaane baagala nnyo bawaana naye bw'ogamba nti ngenze kukolera abantu tizengenda kuyamba abantu mbajja banaku ate munupu mulimu akakundi ng'akakundi akawamba Museveni Uganda yonna mpambe opposition impambe ne Museveni muwambe kwama enjawulo tewali waliwo akakundi awo nga oyina soka kasinza kaleka kakutuuse wa Kyagulanyi ng'akakundi ka Museveni yakowadde okufuga naye waliwo akakundi akababbi akamulemeza mu ntebe kuba Museveni okutuuka okubeera kumirye ne Bajjo n'amuvuma ne Kwezi n'amuvuma bitama naye waliwo abamugamba muzeeyi tubbidde tova ku ki kati ekimu ne kiri ne munuupu nti waliwo akakundi akamwekwata baga oyo Kwezi munyampi tomuwa kadi kati okufuna kadi olina kuwaana nnyo gwe jangu ng'owaana n'oba musiru ngaani ngono yabba akasimu gwe genda obba akasimu owaane bajja kuwa kadi naye jangu ng'oli ku bintu byakujamba abantu okuva mu nnaku tebajja kuwa kadi kati benyini bayina entalo waliwo olutalo lugenda okujja nga lwa famire ojja kululaba olwo lwa famire olwo waliwo olutalo lwa famire kakati tuli mu kaluba letantalo za famire tuli mu kaluba letantalo za kayanira kadi tuli mu kaluba letantalo za kayana n'aba opposition kati Kwezi ddala opposition eryetereza ddi terina opposition erigamba ddi nti enough is enough bannange tutule ku drawing table tubuzaabuza bannayuganda kubanga Museveni atufuze emyaka 4 n'opposition etubuzaabuzizza emyaka 4 kakati nkubulira ekiddako kati 2026 baggwako bannayuganda bagenda kwekolamu omulimu nga struggle terina komanda bannayuganda ennaku beerumye nnyo okwekalakasa gye lugenda okuva teryamanyi ate ekyo kyabulabe kuba kati jjuka kati banasaawa zino tebasobola kubuuka abagogo bakyali bangi ompulira kale ekiddako pulaani byogimanyi ey'abannayuganda okwekalakasa kujja tandika Embaale nga teryakukulembedde kutandika e Masaka nga teryakukulembedde ate kyekirungi bo balumbe Bulumbi State House nga tebalina mukulembeze bali erondamu nga batuuse kuba Muwanga Kivumbi yandaze nti struggle terina gyedda nodda Kagabo omusajja watwalinga eyefiira nedda kakati kankubuuzeemu mbu Kagabo bajja neyeetonda nga bamuwakkaati bali mukumalira abantu budde mu Kagabo jangu weetonde kati bwe yeetonda nga bamuwakkaani ye Kwezi omuntu gonna osonyiwa ogenda mu mawulire mbali nga oyina otekawo disciplinary committee bw'otekawo disciplinary committee yeyogerezeganya nabali ate singa bakoze press conference nga bagamba tusonyiye bano balozi ate kyandikoze amakulu singa bakoze press conference nti bannange tusonyi nga bamaze okwogerezeganya internale ne bakweka obuziina bwabwe ne bajja ne bandive ne tusonyiye Kagabo tusonyiye Jimmy Lwanga ate kyandikoze amawulire naye kakati ate bukadimani lwaki bakikoze balaze okweyagaliza nti bali mu kukkatira bali Kwezi katasobola kuwa maanyi tasobola kuwa mukisa nga toyagaliza njagala onzikize ngende ko Bulango ngatagenda mu Bulango exposition eyine kendeze emitima emibi ze chimpalanya Museveni ayina omutima omubi ojogendeko wasala yagala kola abantu bamasiikini nga basabiriza kana opposition kye yagala botojivunamira nga tuli waayo ndi mukusomesa tonzigeyo sawa namba mama towumule mwado kunda kutuzi zeni mukongera bituufu abagala babiwuli abatayagala basirwali bundi leta soke nafenyiga nnuma ndi mulwadde soke kunyeno ndabaki n'ekisiru keka kiri mwede byale kati byagitaddeyo dda keni zako nkwata abantu wano ku TikTok ndi mulwadde ntuyana wasiza otya Bajjo halo wasiza otya mukulu byendisewa okimanyi singa abantu ab'opposition bonna abanupu bategeera nga gwe Museveni yandibadde yagenda dda lwaki anti oyogera ensonga ekintu okiraba n'okyogera nga bwe kirina okukolebwa naye bano badda mu kabampaane bannange kakati bannayuganda mulina okwekolamu omulimu tugireko Museveni mwesomesa eggwanga Museveni ajja kugenda essaawa yonna naye abawumbatuutu bangi mu Nuupu abawumbatuutu bangi abatategeera kale Bajjo halo
Misa Bajo jebaleko ssebo. Ssebo n'agyebala. Babale kuweereza. Babale kubaako ssebo. Tuufu waliwo ensonga z'oyogerako n'ebadda ddala nga mutuufu Uganda yeetaaga abantu abalinga ggwe. Abavaayo ne balambika ensonga balina omutima gw'eggwanga. Olina bw'otuse n'ogamba nti abasajja abagenda mu paliamenti baagala kweyagaliza, baagala kulya bulire, tebalumirirwa muntu wa wansi. Endabye ddala ng'ensonga gy'oyogerako ntuufu. Togenda mu maaso n'okuweereza ku abantu abalinga ggwe, abantu abalinga Kingi Saha, owulira nga bannyonnyola ensonga ez'obuvunaanyizibwa naye nga tebasobodde kufuna busobozi genda mu paliamenti. So nze nsiima okuweerezaako ssebo. Babale kusiima ssebo. Nkale mukama wange. Kwezi kwa ngobera ntokola omujagala kumala ndi mulwadde. Njagala tukole ndi mulwadde njagala kugenda. Bajo jebaleko ssebo. Kale ssebo. Bajo webale kulambika bulungi nsonga munnange. Webale kwagala nsonga. Era mu basajja mu Uganda muno balina okukolera statue yo ng'okyali mulamu. Bakakula kubanga ko bulabi. Amina ssebo. Oli musajja mugezi nnyo naye kisinze kututta ffe nti beesiganya abantu abo abeebweru abakola bu TikTok live ne babeera okwo ne bagamba ndikulabisa ono bye bisinze kwonoona Uganda. Naye eggwanga lyaffe buli omu akola ekyasobola okulaba nga ava mu mbeera embi gy'alimu. Ng'olina kwerwa basaawo nnyo empalana ey'okwawula mu bantu, gwe toli kwawula oyogera mazima okuba sayidi na sayidi, bo babeera ne sayidi emu tebalaba bikyamu. Nze ndi wa mazima. Kale kyekyo mukulu Bajjo. Kale ssebo. Dodo, my beautiful Doreen Dodo kwali. Mchara wange akubuza temulina studio. Doreen Nasasiro Mumbejja, beautiful. Baby Doreen, commenting on ense kubuzeeko omukyala wengenda okuba embaga. Doreen Nasasira commenting on abantu bakubuzeeko wano. Nina katamba tulina esi. Kwezi omukyala agamba bawe bugu muli muto. Kwezi. Alo. Alo. Kwezi taka yimi tukole ndi mulwadde. Kati zina boys enkubira obulambo. Zokubida chikammeka. Zizino 3. Doreen mukyala wange ow'empeta kwa Doreen Nasasira. Agambye tulina esi. Lwaki mubonyabonya bbawe n'akatambaala. Alo. Alo. Sebo yogera tuddayo ku radio. Yes bwana Mbajo jebale. Bambi tukira ku nsonga tuddayo ku radio sebo. Jebale ko sebo. Kale sebo na jebale. Jebale ko sebo. Kale sebo nawe jebale. Amanya gange mpitibwa Kaluhalo n'okusiza. Amanya gange mpitibwa Kaluhalo n'okusiza mu kibuga ky'Ejjinja mu Empangalira. Jebale kubeera Kaluna. Just nze mu byonna nkwebaza bwebaze ate n'ekirala kyenjagala tuyiseewo ababaka ba NUP bonna kati tugenda kuteekawo ensambo nti okuddamu okulangira omubaka wa NUP yena nti ayiseemu nga Bobi Wine bamaze okumulangirira ku ntebe yensamu gye tugenda okuzzaawo kuba ndabye abasinga banoonya bifo nga tebasoose kulangira President Bobi Wine nti awangudde tebageza kulangira mubaka wa NUP nti awangudde kuba abasinga banoonya bifo ekyo maze okiraba. Aluna, that is a very good strategy. Kyekituufu ekyo neeyanziza ow'eki. Doreen Nasasira Faza Paul agambye agenda kutugatta abo nfumbirwa. Bajjo. Wani sebo. Musula mutya. Je tutukira ku nsonga sebo. Oli musajja nnyo. Yes naye saagala tukuwaana ennyo kubanga bwe tunaakuwaana ennyo tujja kusula mu nta ojja kuyitawo. Ensonga gy'oyogedde ebadde enkulu eri emu yokka bweti. Omuntu okujja mu struggle n'amala n'akyuka n'ava ku ideology ya struggle n'akola ebibye nga ye selfishness
ekirala ekibuuzo kyensabayo okubuuza tosobola kutuulamu ne Kyagulanyi bw'omukubira essimu tagikwata ne mwogeramu waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga kujja ku luleereetu ngulina okwogera naye wabula ng'ate buli lw'obyogera nga biwa strategy omuntu w'NRM oba President Museveni bwe waliwo kyeweerabira nga tekyandize okyogeddeko awo nga tekyandize mu luleereetu oba mu social media nga biri personal obiyiseewo oyogere naye kati kituwadde ekifaananyi nti gwe Kyagulanyi gw'omu ku bantu batasobola kwogera naye kituufu oba si kituufu tusobola okwogera bw'aba ayagala oba nange bwe mba njagala togamba bw'aba ayagala walina okubaawo strategy oyogere naye ayina bamafiya ompulira tebaagala Kyagulanyi bavuga muvuge wala bamukozesa ensobi ayina bamafiya abaagala atambule bw'atyo bw'okola statement eyo oyogera amazima bw'okola statement eyo Museveni bagenda kumuyitawa ati mpuliriza oyagala kuyiga oba wakana bwakanya n'okuyiga kulungi nnyo Museveni baamuwamba akakundi kaabo abaamuwa ompulira ne Kyagulanyi ayina akakundi ng'akawamba Museveni ngako kaagala struggle etambule bweti yakutwaliriza budde Mukama kuume nga ne bw'oba oyagala okumugamba ekintu bakivungavunga halo Ojebala Alfonso kale sebo bakuyitane taata kakati zekyenda by'opposition teri ku bwa president teyagala bwa president kusinzira ku Mwanga Kivumbi kyadayogera ku Gasimbagana yesterday owulira Mwanga Kivumbi yagambye Mwanga Kivumbi yagambye nti Buganda erimu 150 positions as members of parliament bafunako 57 kati target yabwe kufuna 10 naye tayogera nti twagala gwanga lyonna oba twagala bwa president ye target yabwe okufuna Buganda, that's it. But Buganda is not the whole of Uganda. So opposition yo kyeriko yagala members of parliament okugenda mu parliament. Number 2 njala mumbulire Kyagulanyi president wa NUP. Abantu baze bakwata nti oba basse baki abaana baabo kikyataddewo leke scholarship okulabirira abaana be okujjako yokukwata abaana be n'abatwala ebweru kale yalibadatika nda kankwata yo malayo bulango sagala tamuyingira Kyagulanyi nga personal life bajonkulamusiza ssebo kale ssebo nze nvudde London eno tukwagala nnyo era tukwesunze w'olijja tukuteekedde ebibrazil naye ku nsonga nze njagala nange okwebaza byoyogera birungi naye nze mbadde nsaba tuleme kuba basajja bano bwa position bayita mu bingi naye tubawabule ngera wotera programu zo zonna tubawabule kwaka fenna ekirungi ekiri mu opposition nti eringa structure fenna okuva kweno omuntu wa wansi ayina ettaffaali lyateekako kitegeeza nti nno fena era tuvunaanyizibwako we tunenya Mwanga Kivumbi oba kakati badde musaba Leopard yesebo mutuyambeko nammwe kubanga si twago y'Abannayuganda bonna si yabajjo bwebajjo bwakola ekituufu mugambe nti kino oli kituufu bwakola ekikyamu mugambe kubanga butayogera mazima galemezaako Museveni bulimba bwe bulemeza Museveni mu ntebe naffe tutabeere ba mazima banyagala okkiriza ba Mwanga Kivumbi baanona kaadi Kyagulanyi n'amala afuna ekizibu kati ba Mwanga Kivumbi bagenda n'aliko ojjukira kwogera ku radio Besigye bwe yaggwa bagenda wa Mbabazi bwe yaggwa baze wa Kyagulanyi ate Kyagulanyi yeesiga abantu abo ate abantu be bamu bo bali mu bizinensi kinagambe nti Kyagulanyi agamba tunuulire ebikolwa byaffe kubanga tunadda ku muntu omu Leopard tabasobola bali ba mafia bagezi gova ku muntu abazungu obuzunzi kati Mwanga Kivumbi tomulanga ayogeza kabampani na muwa kadi golaba kyayogera kyategeeza ku mutima ekyo kisoboke ngenda biddamu kuliri tulina obuzibu abasajja Abaganda abalemedde mu byobufuzi be balemeza Museveni mu ntebe ate mwe temwagala kubyogerako obutiitiizi bwaffe n'okwekirirannya kwaffe kwe kulemeza Museveni mu ntebe
Baja tukuba emiggo. Bye. Kusaba kati bwoba otya emiggo lekanze mbyogera atabitya. Kati bwoba otya nnyo bali kutogerera baba tukwagala nnyo. Kati mumubeere nga muwana nze kantobe. Kati mutya n'okwogera. Kati nze ayogera ndi kiwuma. Olina kwewaayo bwe binnaku bwe likufuwa oli ebyo katugende ku mpewo kwezi. Okuba omulambo tomala. Bwekuba nti tugende Kalamba. Nakira tugenda Kalamba kati. Tugenda Kalamba tetuddiza. Teka tugende bimula. Bannange. Obulango tebuggwayo. Nompita sayizi yobwo. Nakulinyisa amadaala. Nakulinyisa amadifu by'ebintu bijjo byeyogeza. Bakulisa kumula koko nembebaza okubeera ku program radio kinana munana katonyeze mu kaga. Nayo okimanyi Busoga ekutte mu mwezi gumu ebiri. Kampala yo neyimba loyo. Busoga loyo radio yebakirwako. Baba kyabazinga nyagala atuwe engule. Afunvuwe. Atuwe engule. Kakati mwenna batuwiza bana Uganda. Tugenza mu bulango nnyo. Banyizi wenyiga olumu mpikola ki? Amazima ga Katonda mu gulu bana Uganda. Njagala okube simo ngame nti waliwo strategy engendo okujjako mu 7. Tegese nkubibira biri mu. Omuntu anajjako mu 7 akola bino. Making sure butuga abantu gena protest vote. Kati wala protest vote ate ni mu protestinga nopu mwennyini. Nizovayo gena protest vote ate basoka kwekuba munda. Bo bennyini. Nyanzo wabanga inago walona nenga wa nopu munne kibaita protest vote. Yes. Twandika nsaba his excellence Kyagulanyi. Aite abantu bonna abagenda okwesimbawo. Abagambe tugenda kuwa muntu kadi atayina maanyi ga abantu. Yes. Ne ono banga gwe kivumbi. Gwe deputy wango wa Buganda. Sigenda kuwa kadi. Bomma magala Uganda Museveni akoleki. Twagala abantu banabe butambala batuwa omuntu waabwe. Bogwe beerondedde. Wakati bano byabufuzi bakola bwe bati. Bamanyi Kyagulanyi ayina amaanyi. Ompulira? Kati bamuwe embuzi. Bamuwe enkoko. Mukato